Rose Juliet Nganda omutuuze w'Ebweyogere munisipaali y'Ekira yakwatiddwa ku bigambibwa okubanga aliko abantu babadde ajjako ensimbi ng'abasuubiza okubafunira ebifo mu gavumenti nga ba RDC kw'ossa n'abamyuka ba RDC mu bitundu eby'enjawulo. Ono okukwatibwa kiddiridde abantu abatali bamu okwekubira enduulu oluvannyuma lw'ono okubasaba ensimbi ng'ate empitirivu. Obadiah Mugabi nga mutuuze w'e Nambaale mu disitulikiti y'e Iganga y'omu ku bantu ababadde bagiddwako ssente nga basuubiziddwa okufuulibwa ba RDC oba omumyuka wa RDC. So yesterday nafunye call ne baŋŋamba nti waliwo diiru eriwo ssaawa zaabadde nga 12 ez'ekiro ez'olweggulo. Ngamba diiru kyeyo atangamba abadde bakubonyaabonyeeyo ku bulimu obw'okusomesa naye kati jangu waliwo omulimu gw'okufuna obwa assistant RDC. Ono yali musomesa ku ssomero erimu kyokka olwawulira nti waliwo omulimu gw'obwa RDC n'asalawo obutasigala mabega we yakwataganya n'omukyala amanyiddwa nga Rose Juliet Nganda omutuuze w'Ebweyogerere mu munisipaali y'Ekira ng'ono yamutegeeza nga bw'asobola okumuyambako okufuna omulimu guno. N'angamba akola application photocopyinga ndagamuntu yo obiteeke ku WhatsApp at this time oteekeko n'emitwalo 2 aga transport. Mugabi yalagirwa okusasula ensimbi eziwera ddala obukadde 2,700 okusobola okulondebwa ku ba RDC. Zisoose zituse ku ofiisi ya maama ono nga ziri mu cash. Then ezizeeko 5,000, ezisoose zibadde $1,500,000. Then ezizeeko zibadde $5,000 n'angamba teekako n'akajjayo n'enteekako 5,000. Nenziteeka ku ssimu ye. Atubuulidde bwe waliwo abantu ab'enjawulo be yali amanyi baagambye nti bali bamuperereza okulaba ng'asasula ensimbi zinaaleme kufiirwa. Ko oluvannyuma ono yafunye okwekengera bw'atyo n'addukira mu ofiisi ekola ku nsonga z'obwa pulezidenti okwebuuza oba ddala emirimu gino gye giri. Nemukubira nemugamba wano waliwo ebifo bino mwabiwuliddeko eyo bali kubikolako n'angamba tebinabeerayo naye n'akonekitinga n'abantu abalala bonna ne bampa connections ne baŋŋamba kati tugenda kuweereza mu ofiisi ya maama waffe Babulanda Honorable obeere nga issuing out that issue. Bano bakwataganye ne poliisi era mu kiro ekikeeseza olwaleero Juliet Nganda akwatiddwa. Ono ategeezezza nga naye bwe yafunye amawulire nti waliwo ayagala okumufunira abantu abeetaaga ebifo by'obwa RDC. Yesterday but one waliwo omukulu eyankubidde nga ngamba nti bagaba ebifo by'aba assistant RDCs. So kati engeri gye nina union ng'erimu abantu bangi nenkola ki ngamba nambuuza nti waliwo abantu abaagala ebifo ebyo bya assistant RDC. Nemugamba ye mulimu abantu abeetaaga okukola emirimu egyo ebifaanana bwe kityo. Kyokka yeegaanye okwetaba mu bikolwa eby'obufere n'ategeeza nti ye yali ayagala kuyamba batalina mirimu. So mbadde ndi awo nga poliisi ejja ng'enkima eŋŋamba nti mwakoze fraud. So nga sina fraud gye nakoze wabula olw'ekisa ekingi n'abantu bembeera nabo abangi ate nga beetaaga emirimu n'olwaleero twagendako ewa muzeeyi n'atusuubiza capital. So neŋŋamba oba emirimu egyo weegiri kangikonektingako abantu nga simanyi nti omuntu eyankonekitinze nti ebintu bya bulimba. Okusinziira ku ono ssente ezaamusabibwa zaali zaabo abalina okumufunira ekifo kyokka nga zaali zaakumuddizibwa amangu ddala ng'afunye ekifo. Evidence sirina ssente ze mbadde mbajjako wabula nabajjeko applications nembajjako ne numbers nembajjako n'ebirala. Poliisi etegeeza ng'ono bwagguddwako omusango gw'okufuna ssente mu lukujjukujju kw'ossa n'obufere. Nga tugguddewo omusango gwa okufuna ssente mu lukujjukujju oba obtaining money by false pretense nga okunoonyereza kugenda mu maaso. Ye minisita ow'ensonga z'obwa President Milly Babalanda alabudde abantu okuba obulindaala eri abafere abeerimbika mu ky'okubawa emirimu mu woofiisi gy'akulembera. Mwegendereza abafere abatandise okujja ku bantu ssente nga babalimba nga bwe bagenda okufuna emirimu egyo egy'obwa RDC, deputies and assistants. Babalanda asabye abantu ba bulijjo okubakwasizako okulaba nga abantu ekika kino bakwatibwa ng'agambye nti battatta n'ekibiina ky'obwa ofiisi za gavumenti. Bannayuganda mutegeezebwa obutalimbibwalimbibwa era mbasaba mulope ensonga ezo zonna ku poliisi
ezibali okumpi. Mu kaseera kano Nganda akuumirwa ku poliisi y'e Bweyogerere gy'anaggyibwa okusimbibwa mu mbuga z'amateeka okuvunaanibwa. Brian Kiberu yakusakidde emboozi eno ku lwa KSTV agaleero.